byaffe abaana banasibuka mu buddu kika n'abawasa bakyala ba mu buddu bamuuzeeyo buuza kurunoke abawasa bakyala ba mu buddu barakallahu kyekituufu kusomeka leero oyo ekitukuteteeka nyobeera busukulumu abaana buddu tuli bamuwendesi betegayo okubakwamira embeere bano mu Uganda besiza abasongo naye abaana buddu twabasingako ddalabo obongo n'amaanyi abasomoka lwereera gatukakkalaba mutwewunya tuwangudde amaddiini ab'ensonga n'ab'ebuddu ebyobufuzi abaana buddu twawanga omulimu oguliko somoka lwera oyo kubanga kimuna obugudu gasipidiika amasimanjiji abasomoka lwera abo aberufa bataterana gwekyusa kalikkiro mayiga azaalibwa naye buddu yakoze n'abalalu babinyenyese by'emitwe beena basiima ddamula kibyosakwe yegena obukoli obwasomoka lwera buli uganda lyo tamanyi ebadde mu kakiiko okwo etebagalanga bibyanso kati omunda buddu yatudde ku muttogo mu maaso ogwo biyinza n'ebire by'abasomoka lwera tute kalikkiro yasooka ku mulembe gwaffe omutali webuddu mulwanya muli eyakumba ddamula obwakabaka bwe bwavaawo mayanja akanje saaliba buddu naye abaana buddu tuli beerufu ekyakusomosa lwera twajja kukola sibalaba abaana buddu muwanika ebyetaano waggulu abaana buddu tuli beerufu ekyakusomosa lwera twajja kukola tuli basirisa oliwe buddu pitewa abaana buddu wanika bwadisiiza none wanika waliwo abanene galasita mukanda okuzipakasa n'okuzireetera tewanika abaana buddu tuli beerufu ekyakusomosa lwera twajja kukola tuli basirisa nituukako nekyokwoza tulisinza n'okuwakola ettalo abaana buddu tuli beerufu nabo ekyakusomosa lwera twajja kukola tuli basirisa nituukako tukyokwoza ajati salamu alaikum barakallahu fikum abakana kebuddu shuba buli ndetera sente zizire walikankutume suka oli mwana kutoka nkutume ogenda nisi uli awanisi leta sente zaffe shuba akampalo gyemu abasomoka lwera abo musigala bizimbe njagala okinoonyereza n'abawasa bakyala b'omubuddu babuuza akulonjera omulimu gwe bayooleyo bamuwulirwa nnyo okuva ewaka ebuddu nebanga mumuyisa wakiyaye nno sibalindo sibasemuga yavu bakola nebisasa bweyagiba ebuddu embeera y'obuddu ebuddu wakuza bwange akasanga omuli obulamu onyirire emigalo enyanja omulira ensoma kyezo egyomulire kasuluso mukalwera oli ettaka okubala emwanyi n'amaviira ago ovuba n'ensagala ebimoole nagyosobole yolaba ensenene zakisalawo oganazo tebuddu ye watuufu gye munabisagala bamiiza okujjudde ekwano omugenda kyadde byasigala buddu eka okumanya obuwagano obulongolongofe nagafuula amateekateeka mawandiike eddiini n'okusasira funinyiike obubi oyo osobokanga lwero gye osasanya kabaka abantu abataliimu omwe abatatindirira mpologoma buddu kutawaana mugwe tetulina kutabu tuliwagasimbo gye yeleka kutanda nomala omanyi enkumbi fuuka wa munju kasateweemagula era kugambye nze esinga eyiwalo oli ebukesa azimba munabuddu shiima n'abagagga bangi nga bataata ennyo yajja lubega kasenga w'ebuddu kasita lulego mumanyi nga atadde Muhammad Sebufu bakoze akasiibyo abo omugagga Nabukera n'omuto Bosco bava buddu basomoka lwera nabo Hotel Africana nanyiniyo bbulu awummule mirembe bambi Hotel Africana nanyiniyo bbulu webuddu azaalibwa ali lwafe matanga sabalamu Misiri Haruna abo weso wekyaza nga yafa oyitagako mukikubo lwefunya akadde baana bakoze nusu ate bonna bewaffe amatooke netene amata tuveeko ffe netwediima netubireka
ennyimba enkadde zonna nina akayimba kapya kangaso kayitibwa nti naawe osobola naawe okola ki njagala wanika omukono ogambe nti nange nsobola Mukama akulina mu pulaani ze gwoddako naawe okola ki osobola okuba ng'olemedde ku lujja oganye okufumbirwa naye essaawa yonna naawe okola ki esobola okuba abasajja bakakwagala mugenda mubuzeemu akuwasa naye ow'ekkumi asobola okukuwasa naawe okola ki buli ky'onootandika okukola bajja kukumalamu amaanyi bajja kugamba ekyo tekijja kukola tojja kuyitamu kyale magundi olaba kyale magundi omuwanvu ng'omumpi onookisobola otya abantu bakeera kumalamu bannaabwe maanyi naye mugambe nti nange nkola ki kankunyumize gye nava oli obamanyi naawe osobola eryokaŋŋa n'etonnya ne tulaba nsiisira bwe zenkanya emyoyo gyenvudde wakambagga oba gyempitidde walijjukirwa eyabuuka mu nnyanga ebibadde bino ebyangu wafudde ku byonna ebiriko ate buliro nakasiiramo kajja ne kabadde kabaalaala obwavu bwambuza eddembe era bangi banvuma omudimu obwavu bwambuza eddembe era bangi banvuma omudimu bwenzijukira ennabweru mu kafunda mukama nnina okutendereza obugalani bwayise gye nabuukira emyala ate oba saagala kunjukira salina eddaali nesekunya sibanga byenjogera nnina ekijambula ojasinga mumwogerera ffe mwaliwana kasujja lwe yasala engwala nali kashiya masesa mwana wa maama singa siggwe singa gwe kati mbuyaga mwana wa maama singa siggwe singa nze kati mbuyaga wagula fansida Mungu akumpeera omukisa kola ne mukayemba solo oyo enjala kate tutajjukira naawe osobola iba naawe osobola naawe osobola naawe osobola iba naawe osobola naawe osobola naawe osobola sisa abado naawe osobola nampulira naawe osobola Mukama akulina mu pulaani ze gwoddako abo bapalapase bajjamulamu amatuko gabawa bwe bakunafuya naawe n'obivaako bo kye baagala abajeka bwe bakujefuna naawe n'obivaako bo kye baagala abajeka sabula yali kaalule Fredi oyo bwe twajja mu ndongo yali kaalule Fredi oyo nno bwe twajja mu ndongo abalabi bajefuna ffe kokaalule batujereza ekimala ndongo kangitonzisa kooki konse bandabira abeeka ekino nnina okituukiriza entandikwa ebutaabutanya y'omuntu wawana anafuya ku siteegi nago bwefunda naye neŋŋamba nti bikyasoboka naawe osobola naawe osobola kwebubaka bwesibye mu ndongo ze yalangirwa omudimu kati ndi ku bwa meeya Namula ze yalangirwa omudimu kati ndi ku bwa meeya Namula engeri za Mukama nneneko yamanyi bw'anunula abantu bw'anonera abasibe ebisira yawonya n'endwadde enkambwe eyawa Dawudi obukodo kutimbula Goliyaasi baavuma nze nti biki byoyimba kiki togenda ku nnyanja n'ovuma naawe osobola naawe osobola Mukama akulina mu pulaani ze gwoddako abo bakwalapase bajja kumulamu amatuko gabawa ne bakunafuya naawe n'obivaamu ngo kibaagala abajena nkambwe ne bakujefuna naawe n'obivaamu ngo kibaagala abajena bona dansi okyalina goleti omukisa omutonzi okukukambwe okyalina goleti omukisa omutonzi okukukyusaamu abadde atembeeya bogoya n'obisuubula eggwanju n'okulembeza omukisa n'okusaba ddunda empeera n'okulembeza okufuna n'okusaba ddunda empeera empeera ekukuba amabega n'okulembeza okufuba n'okusaba ddunda empeera n'okusaba ddunda empeera
n'obukkakkamu n'empisa zibyannyamba okuyiga emirimu buli kye bavumanga nakyenkeera okukirongoosa nzijukira ekawuga emugolo nga Ssettimba nsibye bapangisa bidongo bantu ne batayingira gwali mwaka gwa 2000 katukyali bulenzi buto mamuli oyo yasoma ddiimu yatulumya ekivu Abidexi najja atununula ate nampita emmome Abidexi bwajja atununule nze nanvuma emmome bwatutuusa mu bbaaga ate nansala oluyi onzitidde ssente tolina na byoyimba onzitidde ssente tolina na byoyimba wayitawo emyaka ena nesamba akagi Abidexi n'ategeka awaadi neziwangula ne beemerwa nsiima lwennyini mu lubiri yeyanvuga n'ebinfulu byategeka kakano kunze kwatandikira nawe osobola nawe osobola imba nawe osobola sibawulire nawe osobola mukama akuliramu okulambise koddako abo bakwala basabajja kumulamu amatukulo gawawa ebakunafunya naawe n'obivaamu ngo kye baagala abajeka ebakujafuna naawe n'obivaamu ngo kye baagala abajeka ekizibu si kya mujega no kiri kuggwa atali mujega amatu omuwagaaki buli lwowo obudde omujega owunzika naawe ofuusa omujega buli ekitandika bavaayo nti ekyo tekijja kukola wano oweeka n'oweesasagge nga babajerega bajja e Masaka amaalo mubakuba ebinyanyanyanyi kati batwaleko amaalo eyali abavuma ekyalo batwaleko amaalo olamuze yewe nkomaawo omulashi ntumidde nnyo bannakyenjera mmwe bakama bange siikirize kya Katonda wangaala naawe okola ki ekizibu si kya mujega kiri kuggwa atali muki okuwa omujega amatu era n'olaba nti byakugamba bya mugaso waliwo omuwandiisi omu ku Facebook page ye tera nnyo omugoberera bamuyita Davis Lewis Rubongo ya General Secretary wa National Unity Platform yawandika ku Facebook page ye n'agamba the problem is not that person who is serious wanyi ngademu Davis Lewis Rubongo yawandika nagamba the problem is that person who is unserious, but the problem is the serious person who takes an unserious person serious. Lwekyo buli kyogenda okukola abantu bagenda kukumalamu ki maanyi naye gwe tandika bulandisa okole ki okole oyinza okuba nga omusajja gw'oliko Gabaga yakawasa abakazi bataano olaba balema okufumba gwani oyinza okuba gwogenda okufumba mugambe nze kankole ki kaneefumbire mukama wange mulangira tusanyusa okulaba owekitiibwa tusanyusa okulaba omulangira wasajja obadde anyimba neetimbula nga simanyi nti woli banna kanzikakkaneko kwata ffe tuli bazzukulu ba Kabazi tusibuka kyango wali tubeera tweddira akasimba n'akabbiro kafeeku bamusigala amazira ebirimuzi wali ntagode omuganda bwaba kutuba gwamulya mmambe wesibe ekiseeso nawe kutuba gwamulya mmambe kakogenda tagako amagulemu omugenzi jajaye yazaala taata wange byona sabula embaga kasimba wekaba kasimba kasimbula nebimama kyebiva mukitwalira kyatumya olukakka mulengera bwekaka beno okukola yansiiba ebintu gyekola abayonafuna netayirosa n'abatugeraageranyanga nebakakkala bebe ndikwebaza ntaani tugambike bwebale bebe ndikwebaza ntaani mutandekere okukula n'okugamba nti wagala ati ndesemanyanga akabaka 7 wena amakulu gago asomogiri esoose enkwezi pangirwa Buganda zakenga nerya Saabataka Kooli manye ettaka lya Buganda kumwesongole ne lirye kabaka
asekesa kotudde alina amanyimbi k'omuzanyisa koki amenyi basinda siwanga mangu ate ekyamutumya semanga anenya basonyiwa yongera ku mazina naawe empologoma envubuka era eyalirimu alumizegera mpalama omwana wonna bijjanoyoze erolinyirinyiri namasola akolike akulira toyamulindese agaali omulire era tebutwendese natabalirira bazyabi bwenkolaga yagamba akololera bwesabala omwana wakanyolibono bwenkoka asiwadeyanomubugira waliutegemegondiyesebonyo sonayabambabusoka namonyo kweyabeeriyo sente batofemegire ebyali temanyira kwetuse ebyali temabibekiri mukimanyi omwemukolera kaweyakuulabe amakola gamugamba ekosi ezakulunnamusobendese abasikutuka okuwukula nniga bafanangatamo byotumanyi birendeeta sabulimaga abakatabula myaka yeyo takweyomuyolubatonde namuwala katoka bawala kakunyango ogambye bene takula myaka bakuyita kuyogoma atakuyogomya olubatonde bigire Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo wetugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya
wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.